Abakungu mukaaga okuva mu ofiisi ya ssaabaminisita abakwatibwa kaliisoliiso wa gavumenti ku lwokusatu ku by'okubulankanya amabaati g'ekalamojja leero bakomyewo mu kkooti oluvannyuma lw'ebiro 2 mu nkomyo. Bano baggulwako emisango gy'okukozesa obubi woofiisi okuwuutanya ensimbi saako n'okufiiriza gavumenti ensimbi. Wabula emisango gino baajeegaana. Jofule Serembo omubalirizi w'ebitabo mu ofiisi ya ssaabaminisita ne leero talabiseeko mu kkooti era munnamateeka we annyonnyodde omulamuzi kino kwe kivudde. General weakness, profuse diarrhea. We feared to present him in that kind of condition as it would cause court interruptions. Kinajjukirwa nti kkooti y'emu eno yayisa ekibaluwa kibakuntumye ku Seremba ku lwokusatula ssabbiiti eno. Bannamateeka baabawabirwa oluvannyuma basabye omulamuzi abakkirize bawoze nga bava bweru era bano basoose kuwaayo Babula Asasira amyuka omubalirizi w'ebitabo omukulu mu ofiisi ya ssaabaminisita gwe bagambye nti alina omwana ow'emyaka 2 gyokka. The accused person A4 is released on a cash bail of Uganda shillings 10 million for purposes of attending to the child, which obligation would continue to be violated if she was to wait until all applications are made. Oluvannyuma omulamuzi n'abalala abakkiriza okweyimirirwa era n'obukwakulizo n'abubawa. Bannamateeka baabawabirwa bagezezaako okwegayirira omulamuzi addirize ku bukwakulizo buno. Given the economic hardship that is prevailing currently, let the bail be something that my client is able to raise. A2 is released on a cash bail of Uganda shillings 20 million and sureties are bonded in the sum of 100 million, not cash. A3 is released on a cash bail of 20 million and each surety is bonded in the sum of 100 million, not cash. Omulamuzi era ayagala bano bagere nga bayimirizibwa ku mirimu era asabye kaliisoliiso wa gavumenti okutegeeza minisitule y'abakozi ba gavumenti kino ekisse mu nkola.